Bana abasajja akawuka bakyakayina ate akakulu. Abasajja akawuka ka COVID-19 bakyakayina era nga kakulu. Eri ggwe wenna abadde yeesuuliddeyo ogwa Naggamba, iggwe nga olowooza wakawona, muganda wange beera bulindaala ate kana akaliko kaka. Anti mumpulire enjogera n'enfeesa n'engeri feesi gyezimbyemu kati nno siibalwise keeko nno ke bayita covid oba ffe gwe tuyita nalumunye mu lulimi lwaffe olw'Oluganda. Akawuka kaneeno kasobola okubeera munda bw'oba nga olina omusaayi omugumu ne kabeera munda ne keezinga nga ko kakusomolako mpola ogenda okulaba oggwamu amaanyi oyengeredde okyuse ekkala iggwe ng'oluyita bintu byakusaaga ogenda okujjukira nti munnange oyinamu akawuka munda nga kakubye ku ttaka. Ate kati ku rate kwe kattira rate ya waggulu nnyo engeri gye kattamu. Mu ggwanga lino mwempangalira erya Saudi balanga dda ne bagamba nti akawuka kana aka COVID-19 kakyalimu, however nga babadde bakalwanyisa era nga percentage yabo abantu abakasigaza entono. Naye ate munnange kikwewuunyisa nti wogendako mu malwaliro gaabo abalwadde ba covid ogenda sangayo abantu abasukka mu 3, ekiraga enti nno bandibanga bo bagamba nti rate ntono naye ate abeeyongera okufuna obulwadde buneeno be bangi. Ng'oggyeko okuba nti bukosa nnyo abakadde kati nno naffe abavubuka tebututaliza. Yenze adita subscribing ku YouTube channel kwate ku kadde nga buli video yonna gye nkuteerayo ekutuukako bulungi nnyo. Kati nno commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga buneeno bwenkola. Ate era naawe tukusaba obeere nga oli omu ku bawabuzi abasomesa abasobola okuwabula tekako n'okusomesa banno nga weeyambisa comment section. Gwe natanaba subscribing obutambi nga buneeno bw'amakulu ate bujja kubanga bukuyitako. Kaakati nno bw'osangibwa ne kana akawuka tokyadda waka, tekyali kudda waka, tekyali kutambula nti bino ngenda ku vacations, tekyali ku associatinga n'abantu, w'osangibwa nga oyinamu akawuka kano yadde nga kabadde tekannabeera nnyo active. Bwe ngamba nti kabadde tekannabeera nnyo active ntegeeza ki? Nga tekannaba kulaga sayinzi zonna enti nno obadde okayina. Ennaku zino eno babadde bajjewo ebintu by'okukeberakebera enti ogenda kuddayo waka basooke bakebere balabe nti oba oyinamu akawuka, basooke okuggyako empapula nti oba oyina COVID-19 certificate and ABCD. Babadde babirese nga balowooza akawuka kaggwamu, naye kaakati engeri gye kasitudde obuto mwannyinaze ne woba oyita buyise ku kkubo nga togenderedde olina okulagayo empapula ate era baba balina okukebera. Kakati eri mwenno abakozesa ennyonyi mubeere bulindaala. Akawuka kano ke twogerako kabaddewo ffenna tubadde twakalowoozaako mu 2020 ne kaluma abantu ne kwonoona ebintu by'abantu ne kasiba emirimu, entambula, ebyensoma, ebyendya, buli kimu nga bw'obadde okimanyi kuba abasenga mwenna mwabiraba. Era akawuka kaneeno abantu ne bakakolako abasawo okulaba nti nno bakakendeeza naye tebaakamalaawo. Wano njagala kugamba kimwannyinaze, bw'okera nga ku makya n'ofuna sayinzi nga zineeno, n'okera ku makya ng'oyasimula, ennyindo zikulukuta buli ddakiika, amaaso gakweruse ng'olinga atalina musaayi, otandise okuzimba feesi, abamu ku mmwe muzimba n'emimwa, ofunye omusujja ogutayina gye guva nga gwe totegedde omusujja gukugwiridde bugwirizi, omutwe owulira gukwetooloola ng'owulira ng'obunyenyenkule obuli mu mutwe, owulira kamunguluze akukinyeeko omungi owa ddala, amaaso gavaamu amaziga, emimwa gikaze, emimiro gikuluma okufaako obufi, tosobola kumira, tosobola ng'emimiro kuluma ate nga gyekutte ng'olinga alina ekintu ekyakalabudde, obulago bukuluma buli ddakiika, olulimi lwesiba, amannyo gasannyalala nga tokyasobola kugaya ng'oyinza okugamba emba bazikutudde oba zikuluma, amagulu nga gakutuse tokyasobola kuyimirira yadde okutambula, emikono gyonna gikutuse, ennyingo munnange manyirawo nti nno akawuka ako okafunye. Era ky'olina okukola kiri kimu, naddala mmwe abatalina kyansi, bakama bammwe batwala mu ddwaliro mu bwangu, ogenda kukola otya? Wenyunire nnyo katungulu cumu. Kwata katungulu cumu oyo, nkimanyi enti nno katungulu cumu si mwangu, naye muggyeko akakuta, tandika okumugaaya. Gaaya yo busatu, gaaya busatu ku makya,
3 ku ssaawa 7:3 ekiro. Katungulu cumu oyo nno munnange ayina amaanyi ag'omunda agasobola okugugula emimiro teekako n'okunafuya akawuka ako. Katungulu cumu oyo mugaaye osobola okukwata berries eziriwo ewaka obeere ng'olyako kuba nazo nnungi nnyo. Osobola okunywa enniimu, enfumbe enniimu giteekemu jinja oteekemuko omubisi obeere nga onywako. Ebyo nno tebimanyi COVID-19 kuba woba olwadde COVID-19 bajja kugamba weetaaga vitamin D, weetaaga vitamin C, weetaaga okusingira ddala weetaaga vitamins. Jjukira ogenda kubanga okolola nnyo, ofulumya empewo eyo egenderamu amazzi, ogenda kubanga onyiza nnyo and of course ago gonna mazzi. Ate era ng'ekisembayo nywa nnyo amazzi ogettanire, ate era oteekeko masiki zo nazo zettanire, munnange zijja kubanga zikuyambako. Kansubire nti video eno ebadde very helpful, nkusaba ogiweeko muno. Yenze Shila Adita, imbagala nnyo tovaawo nga tusubscribinze.